Dr. Kizza Besigye ne munne Obed Lutale awatali kibuuzo kyonna Ssekukkulu baakugiriira mu nkomyi Luzira oluvannyuma lwa kkooti y'amagye okubazzaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogujja. Olwaleero bannakibiina ki FDC ab'ekiwayi ky'e Katonga nga bakulembeddwamu omukulembeze waabwe ow'ekiseera Erias Lukwago bakyaddeko mu kkomera e Luzira okulaba ku Besigye ne Lutale n'okumutwalira ku manzaali ga Ssekukkulu. Newankubadde bannamawulire tebakkiriziddwa kusukka wano, Lukwago ne banne bwe bakomyewo batubuulidde nti babakkirizza okwogera n'abasibe ababiri. Nga tuzze okutuusa obubaka bannayuganda bwe batutisse okutuusa ku mukama waabwe Dr. Besigye ku biseera bino ebya Christmas. Abatumidde nnyo era message ye egenda kubatuusibwako omukulembeze waffe. Ekizibu ekimuluma nti tasobola kubeera wamu n'abasibe banne. Kaakati ku nsonga y'okumugaana okugenda okusaba kuba kati tunnyonnyodde nti tebamukkiriza kubeerako n'abasibe babalala bonna. Ye ali yekka mu kasenge ekikale kyalibadde kirungi nti kale asulaawo, naye social functions zonna baazimulemesa. Ne Christmas eno ku Lwokusatu baamulagiddewo dda nti tajja kugenda mu church, yagenda kusigala mu kasenge ke ng'alimu bw'ati. Ekyo kimenya eddembe ly'obuntu gye bayita freedom of worship. N'omusibe ayina gye bayita freedom of worship, eddembe ly'okusinza munneesinza yonna gy'aba ayagadde mu kkomera mwali. Wabula bwe tutuukiridde ekitongole ky'ebyamakomera okubaako kye boogera ku nsonga eno beeremye. Muka Besigye Winnie Byanyima naye azze okugenda okulaba ku mwagalwa. Byanyima ng'akomyewo atubuulidde nti kikyamuluma okulaba nga munne akyakuumiddwa mu kkomera awatali musango gwe yazza. Nkimanyi nti eno mu prisons bayingiramu nga bwe baagala, bo bamenya amateeka, teri teeka libakwatako. So ntya nnyo embeera ye ng'ali mu kkomera, era ajja kubeera wano nga teekayo okutu ndabe ki kye baagala okumukola. Tebamwagaliza mirembe. Mutabanyi we Anselm yamulabye lwaleero era yasanyuse nnyo okumulaba, ne kitaawe yasanyuse, naye kiruma nti tajja kubeera naye mu Christmas. Bano we bagendedde okulaba ku Besigye ng'ennaku ntono emabega ekitongole ky'amakomera kibadde kyafulumya ekiwandiiko ekirangirira nti teri ajja kuddamu kukkirizibwa kukyalira musibe yenna okuva ng'ennaku z'omwezi 22 Desemba okutuusa nga 3 January 2025.